Mwenga ni kilo. Kaza kandi kazi gira. Alikato siva bienda. Ganda wange. Ya bendi ya kunga mesha. Benya abana. Chizeo. Ana bana la kazate. Bimiyanga. Mana bakubomo. Ati gwe. Ajja kuleta. Akola chanti ngenda muno na mwali. Omusajja gwe nali naye. Nangamba omupiira muzanyo gwa balalu gutya ate gutya kati ngera mu kisaawe muyimide mu kisaawe omusajja nakusimulira omupiira nagukuwa nfacho gukwata ofulume kisaawe ogende ogutwale ayi nawe osimula busimu babo ine ekizibu kayambalanga kino kati ekino ekyo katize nga ntikirako suuti ya n'ebitwalo zino zimeze ebikuwo etekako omusooso ogumanya omusooso nerekako omusooso ngambera smart abana bapita kali smart ndio agenda mubavu kati nga buli wenyingira ekisaawe nze nabanga n'obutambala bubiri akamu kasimula ntuuyo kalala ngatto apana ne brush yange atambula nayo kati mmala okusimula omupiira bwendi tululire nga tonda bedduka kazi akatambala ngakola ki twala ebbanga omwana nga nteerako ekibozibozi nga ne bannaye watusesanga osamba omupiira n'osimula omupiira bwoti olwamala n'olongosa engatto naye kyangoba mupiira kiri ekintu ekyakulemeseza mu mpira kikugoba ekale kyakunemeseze obulamu bwange saagala nnyo mbiri gwaye kugulumya omuntu ayi tusamba nalisa ebiseera ebisinga simanyisa kati soko mbulire kati kitabo ng'omusango ogusala otya gaze kijja nkubuuza uba wadde njiba bameka babaddeyo nkwati Esi Samu. Eka nawe ne ekati. Samu. Samu. Abulirawo. Samu abaddewo. Abulawo katokolo. Abaddewo Samu. Nebo kakase Samu oyo. Samu abaddewo. Twalire naawe oli musiru. Nyola bipoine kikutawanya. Usiswa kulimba Samu mulali wana tudde abadde munaku wavunyo. Wano wenyaki. Tota munaku ogera bikiwe njo nawe. Obita musiru. Kugambye abaddewo wano. Sajja tuyewumulira nadaki abadde wano. Abadde wano ati. Kati. Kamba fu. Nyo kusoma mbona mpira. Abadde limba wa magezi. Katozo wakumpa bila movi. Obuze jibuze. Uwankute chichiche wakoze ungu. Yakute twala muwo. Samu naba. Chichiche ugo ya bali. Ngani ategedi. Isi Samu. Inawe. Samu. Samu abadde wano. Nebo otegeera gwe. Samu abadde wano, Samu abadde atu. Emboze. Abyalo. Naye kusomero. Yampola. Sabali kusomero. Wakubanga namba meka. Ebe sibimanyi. Naye abula nasama ng'emabega. Wali namba 5. Mabega wati. Eno good keeper asooka namba 5 defense. Keeper asooka namba 5. Defense nasiro wala. Gwe kale nabanga smart kusomero ngawana banga zako kali smart adinga mbera n'obutambalo bubiri akamu kantuyo akalala kalongosa ngatto ne akantuyo kali kakoba soko olinde kati nga nyine nga twambala kino kikoma muno kati nganze teka mu socks yange pambu weti zineze ebikubo ozimanyi wasomako ne nga ekikwewisa nga nyambalirako musonso naye nga ne kusomero tukuli musomesa ajiina kadi nga tuyingira ekisaawe nabanga bana basamba omupiira nange nenguyingira kati nze nga bwesamba kasimula omupiira bweti papu nga nzija akatambala kange nga nongoose engatto yange bulungi kati nze nakolanga ebyo simanyi nti abaana bandaba oshegera kati mba tuva mu kisaawe wayitawo ennaku
omwana ng'ajja akwesooka leero tosambye mupiira wabula otunyumira omanyi kyokola oyingira ekisaawe olumala osamba omupiira popo ng'ojjayo akatambaala ng'onongoosa engatto naye ng'abaana baseka nga bankuba olwalimbuka olaba oshege mwana kimanyira kwaya gwe yo kinawe Sam kati byanema zinasambakana na mwana mkisawe gwe Juma Sam aliwa nawe Sam abadde wanonga munaku wano ntaddeyo nno ready eddoboozi mwongezeeko action Ile tulina mbagezi kale bulira byonyine. Kati Samu kuli kusoma. Kwa musa tubora banzagala kusoma bulira wasi wala kati oyina ki wali omusinga kati singa sikusoma yandi fudi gubaganye kusoma goko kali mugezi ngeragera bane mu kibiina kye yafa sajja yasomye ebitabo bye batumanya agenda kudda wano yesimbewo amazima Katonda mukulunze Samu nali muwaka lulukanda yali mwesimbu ayimirira ku kigambo kye ayina emikwano akulagana n'abantu naye simanyi eyo ne yakimutuusaako Pita ulinza ebyo biviiko sigenda kusoma emyaka gikyasoma kasito osoma ennyo balaba nno oyina amagezi ng'obako wendi weewo nange siddayo kunaganziriyo sente nazija obulamu bwe bugaga naye oba tosomye bwa mugaga naye mwana kyo byovudde mu ebyo kyekyatuuka busambu kyali kirungi nzira na buli kati nzola tubeera mu nnyumba nze nga neebase naye ebiseera ebisinga mufuna mu birooto bira mulowoozaako nzijjukira kale embeera gye twalingamu anti yali mukwano gwo nnyo tuva omulooto okimanyi nti Samu yatubuuliriranga ng'abaana kyokka nga muvubuka munnaffe naye ng'ababuulirira n'abatuuza n'abagaa kola kino tokola kino kola bwoti kola kiri sajja abatassa naye Mungu abalaba Mungu newalaba atya naye nga okusoma sijja kusoma gwali musiru eva ndi musiru oyinza okunyiga nekubirawo soma byakulema anti njagala obulamu by the way brokazi oli omusajja tunazikubadde yokulanda ogikole nca okwalira obudde bugenzo Juma omusajja ojjukira luli wayogera ebyo omusajja natusesa emyaka sente sigenda kudda kuno kutaayayo oli nawe nali nkooye nnyo nagenda nefuna akamaali awo okimanyi bulungi nti afunde nyina amaanyi fondamu wali obenga yagala okukwata ku kyali Pita ettaka naye gwe wagenda n'otambula oli ejjo tovaayo kuliza omusajja natusesa emyaka golokyazanga ku kamaali ate Jumaze kankubuulire otegendereze buno obulamu bwosanyusa ebyo byowooza nkyaza bumaali era oyina amagezi omusajja okuyita omusajja olina okuba nga osobola okukozesa bulungi omugubwamu ebiko bya musayo byewanika n'ebiko bya musa byewaniikiriza eyo kibita okimanyi nti ennaku zino ntya n'okutambula ekiro ate ki era eggwe ebyo byozunga ebyo nja kusigala nga wano tuli bafubuka tuno omuvubuka omutuufu n'okutambula ekiro kitegeera anyumya ky'obuvubuka weerabidde ekyatuuka ku Samu amazima mbadde mmanyi olina n'emboozi etegerekeka amazima Katonda mu ggulu okusinziira Samu engeri gye baamuyisaamu n'enfa gye yafaamu okuva olwo nafuna enkoko sisobola nakutambula Samu kwali kusoma kwe kwamusa kyova olaba nze sigenda kusoma oli mulalu gwani yaga nti kusoma kwe kwamusa kusoma singa yali tasoma nga alina amagezi nga teyandifa kati olwo bwe yasoma kikyamusa yali yewanira bane ku kibiina nti asinga ulira nno sijja kusoma mwe musome era gwe otyo era byagaana ekyo nkimanyi ate njogerera
Atiri wala naye gwe ekituufu kyo kiri nti Saamu yankuba enkyukwe era oluusi mbeerawo nga neebase ne mujjukira tanva ku mutwe. Saamu yatubuuliriranga yalinga muzadde waffe okimanyi ekyo ebyo bibaawo n'ensoma gye yali asomye Saamu yali abulako eki komawo kwesimbawo ku kyalo sijja kusoma wallahi nze nali muwa akalulukanga bakwesimbawo sijja kusoma kufa yagaana musobe mufe olina kuba kabulookako nekiggwa anti biri nkozesa amaanyi n'amagezi mazaale sijja kusoma musobe mufe olyanno waawo gwe Juma anjibita okimanyi nti ennaku zino ntya n'okutambula ekiro ate kiki okuva Saamu engeri ekikangabwa kiri gye kyamutuukako engeri gye yafaamu amazima gennyini kati nze okufuluma mu nnyumba mu ŋŋende ebyo ebyo byotambula ekiro nze nkubuulira okomawo wano nkonkona kiro omuvubuka omutuufu olina okutambula ekiro. Saamu omusajja yali asomye ebitabo bye yali abulako kimu komawo wano kwesimbawo tumuwa akalulu ekyo kasita okyamusa kwali kusomako kusoma kutya naawe yefula mugezi mu kibiina kye kyamusa mu kibiina bagayi buli asoma buli mugezi afa bufi sijja kusoma musobe mufe ekituufu Saamu balumba mulumbe gwe waliwo ate naliwo gwe tewamulaba tetwamusanga tewamulaba kusoma amazima buli wenzijukira Saamu enfaayi yankuba enkyukwe buli wembeeraawo buli wenneebaka mulowooza sijja kusoma nze era Saamu senga abaddewo neyeesimbawo wallahi nze nali muwa akalulu kange. Saamu yali muntu w'abantu, Saamu awuliriza, ayagalwa abantu, ayina ekisa. Saamu yatubuuliriranga tojjukira tewaliwo. Sijja kusoma amazima gennyini zisobola kufuluma nnyumba eno mutamu era bwe byotambula ekiro nze nakugamba okubawo Saamu nana n'okonkono jjobuuba kati wulira byonyuma kuli kusoma kwe kwamusa naawe kwamusa kutya bwe bagayo nti buli asoma afa bufi singa teyali mugezi mu kibiina nga yeefula mugezi eri bane singa ngenda nemugayigambo noseka sijja kusoma ate tojja kusoma onoosoma emeka byakola emadda nonjogerera naye kimanyi nti ekituufu kyo kiri nti Saamu era Saamu abako kujja neyeesimbawo wano nze nali muwa akalulu kange. Saamu yali muntu w'abantu. Saamu ng'atubuulira tuwabiraba nga tetubuulirangana. Saamu era nze mbeera nseera ebisinga ekiro tamba ku birowoozo. Sijja kusoma sijja kusoma onoosoma emeka byakulema dda mb'osuubira okuddayo soma gwejja emyaka sijja kusoma kye kyasa Saamu enakuba kabulookako baithawe gwe olyo ebulooka z'omusajja tunazikuba digiri ekyasiriiko oliko luli andi kati obumali bunkyalira ku mukono kati bomuko gwa musaawo nokuba omuntu muko gwa musasira ebiroozonga n'emigo gya museegi wagiwanika bomuko gwa musa naye nga omugo gwa musa otambula udda kiro obuuzi onoonya ki kusoma kuzikwamusa tuvolaba sijja kusoma okusoma kwe kwekamusa oba omwagala mudde eri kayembe laba tipizanya lomyeta najja kati agenda kujja ayitewo wano njikatinge tokati je kati oba tujja biddamu ng'eri mu ngalo tujja biddamu kweri nno kale aya fizo sound gojja wabula tobuuka screen sound teekako tewaliatambula naye katambulira mu action kati ogira mu action nga bwe wabadde action njukenze na choka wena ng'osemberako emabega
Abegako. Okola ki mu maaso gange? Ndiwa. Wange oliwo. Wanowa. Sooka ojja otule wano kuba wakatuuka. Itawo. Just obukondo obutono buno bukuleeta. Bantu bajjira ku mamotoka. Sound. Action. Kojja kyayisaamu engato. Ne pichi njiwulira mu kuteba pichi. Bwana mbuzi. Embuzi zisobola okubeerayo biwulire. Kawanvuye. Aya action. Owaayi. Okimanyi. Buli kintu kyonna ky'omanyi, buli mulambo, kira kintu nti mulambo gusookerawo. Obadde weeyisizaawo ogenda. Ng'omagamaga. Gwaniye. Ampita Sam. Ng'obadde osobola okuva obuvye eyo oyitewo ogende. Ndiriddawo wano. Wano w'oli nze atwala ono akamalawo emyaka akadekamu emitwalo 79. Nkalakata wano. Sikyusibwa. Sirinaako muyambi. Okitegedde? Naye just kano akataka kewamwe kano sikekakuviirako obuzibu. Njagala kubatta. Awembadde nzija toppa kukka, sobola okufulumya n'enkongerayo. Nkugobe? Njagala kubabonereza naye. Soyagala okukola kintu kyangu nnyo naye olina obusungu bungi. Omuntu yenna anaawondera olina kuba mukakkamu kyekisooka, omwoyo gwo gukakkanye, ate nga tonagukakanya sooka oyagale abantu be walekayo nga maama wo n'abalala. Sooka obaagale nnyo nnyo nnyo, buli kyogenda okola kisoboka. Nze ngenda kuwaayo chance enti kuba wano bagaba chance emu, oddeyo ku nsi, abantu abo bakoleko ng'obuyinza bwe bulagira, naye olina kusooka kuba mukakkamu nnyo. Ku nsi tugaba ennaku 6 n'essaawa 6 n'eddakiika 6 ne seconds 6. Bina byetwala bayinza obutatula bawulidde. Nnaku mmeka? 6, essaawa 6, eddakiika 6 ne seconds 6. Wabula onaakola ensobi emu bweti neweekuluntaza ng'oyakweyongeramu lunaku, wano Katonda ajja kumpisaako obuyisi. Oba naakutwala mu geyeena, oba naakutwala wa, wantogenda kuddamu kuyimirirawo. Kitegeeza bwenzikakkana ebyokulwanyisa byenkozesa bijja kuba bituuka ku bantu abo benjagala okubonereza. Yes, just kukakkana bukakkanya. Kakkana osooke n'ekyo kyagala olwanyisa kyennyini sooka okyagale. Osobole okubba endowooza zaakyo ziyingire mu ggwe. Kwata wano ofune ne kutwanya otutya. Kale. Obitegedde bulungi? Nnaku mmeka? 6, essaawa 6, eddakiika 6, essekendisi 6, ennaku z'omwezi 6, omwezi 6, omwaka 6. nva mu maaso. N'okukakkana
okwagala maama genda okikolere eryo ebbanga toliyisaamu wooliyisizaamu Katonda wano agenda kumpisaako buyisa wano chance eriwo etya tebeebaza bwegenda gwe ssebo okola kyalo ndiruddawo wano pitaako otuule wano wano wooli we batuukira nindaba badde opakukapakuka oba oyagala kulagawa kawuki eyajja jjo genda ogyeyo akabuzi ako mu kasale wano we batuukira buli mulambo gwonna okwetooloola ensi yonna yonna buli kika kya mulambo okiwulira ssebo kituukira wano nze wano mazeewo emyaka kakadde kamu 75 ndi wano pozi gwange yaye enkofiirayo ssebo Sam kimanyi olina obulumi bungi nnyo naye ebintu bino byakukwata mpola bugumiikiriza nakwagala ebyogamba ogenda okuwulira nti oyagala kugenda bugenzi kulumba kipendaalo byammwe ebyo tebikola wano tugaba omukisa omulundi gumu just olina kuba mugumiikiriza kyekikola ki okwagala abantu bewalekayo nga maama wo n'okwagala ebyo omwoyo gwo ogusobola okukwatagana n'ebiri osobola okuwangula njagala kubatta ekyo kiri layisi ne just sooka obaagale okakkane oli mukakkamu oli okakkane bulungi buli kimu kigenda kukolebwa ne wano okugambye tugaba omukisa omulundi gumu wogukozesa obubi wano Katonda akumpisaako obuyisa oba akututemugeyo eno oba akusuddewa nze biba tebikyankwatako kyolina okukola ogenda kuddayo omale ennaku 6 essaawa 6 eddakiika 6 woziyisizaamu bwe pa buli kimu kiba kigaanye naye mu eryo ebbanga buli kimu ogenda kuba okimaze kugambye ebbanga ki 6 essaawa meka 6 ennaku mmeka 6 eddakiika mmeka 6 ennaku z'omwezi mmeka 6 omwezi ogw'okumeka 6 omwaka 6 genda kakati nemanyi nzaani pozi gwani bampita Saamu Saamu kimanyi olina ebikunyigiriza ebikuluma naye agenda kuwoolera kyolina okukola kiri kimu owulira ssebo anyenye omutwe ng'ekikonkome olina kukola ki olina kukakkana omwoyo gwo oguweeyo ogukwasaganye ne bali mu byonna sooka oyagale maama wo oyagale naabo kubanga kati ogenda kuddayo okole kyenkugambye naye wano tugaba chansi eri emu wogiyisizaamu bwe pa wano Katonda akumpisaako obuyisa
oba kutwala direct mugeyena oba kutwala direct wona waba yagadde wano nza kumpisako buyisa kasita osobyamu olina okuddayo ku nsoma lena ku 6 essaawa 6 eddakiika 6 eseconds 6 essaawa meka Mukaaga. ennaku meka Mukaaga. eddakiika meka Mukaaga. eseconds meka Mukaaga. emyezi meka Mukaaga. ogw'okumeka Mukaaga. omwaka Mukaaga. genda okole ekyo Sinziza wenzikakkana byokulwanyisa byange bijja kukola kuba njagala kubatta. buli kimu kasita okkakkana bwoti teri kitasoboka Abo babonebone. nkugambye buli kimu kigenda kuba kyangu nnyo just kakkana omwoyo gwo gukakkanye oddeyo naye tosobyamu teweekuluntaza ne weeteekamu olunaku lw'omusanvu wano wajja kumpisaako speed nagambye wano nze mazewo emyaka kakadde kamu 75,000 tambula ogenderewo Tebeebaza. sooka ogenda okole Mukulu. Osh. Mukulu. kitaako maka mukulu kitaako maka mukulu kitaako mangu wano Action. N'okulwanirira mu buli ngeri yonna omusaayi gwange gwayika lwa bintu ebyo byonna sirina kukkiriza kubitwala. Kati. Maama, siyinza kuleka Tonyenya. maama wange omwagala siyinza kulekerera era nkwagala nnyo. Bino byonna mbikola ku lulwo teri agenda kuzanyirako ate n'ettaka lyonna teri agenda dizanyirako. Omusaayi gwange gwayiyibwa ku lwa ttaka eryo ate kati mbawulira boogera nti baagala nange aliwo omusaayi gwo tekigenda kusoboka. Tekigenda maama, sigenda kikkiriza ekyo. Two hands. Pressingako mu maaso kati. Feeling. Kkiriza mpola mpola ng'okukozesa ebiyitibwa ng'amaanyi. Kkirira mpola. Gyombi oba gumu? Gyombi. Sitotakkiriza nnyo wansi kuba sagala labayo. Yamuzeeyo ogwokubiri nga
esenyinyi balamu n'amaanyi awo. Komyawo as if you are checking ekivalinga more n'amaanyi osha wali message kiriza okiriza gotunuliza amaaso wo nakiwedde n'essanyu obeewe okirabye fine. Tuko mundi gumu. Sini namba. Kachyo tekyali kodi. Tekako sound. Okusinzira nga butwayawukana bulungi. Naddayo omukyala nsonga z'ettaka. N'omukyala akyakalambidde. Omukyala akyajuliza oluse okusinzira bbanga bwe yaleka abalagidde obutafunda ttaka. Ate n'omwana bwe twamutuukako mwalaba enkalambira gye yakalambira. N'omukyala era akyalumirira nti akyali ku nsonga ya bbaawe. N'omwana baalakalambira obutafunda ttaka. Omukyala akyali mugumu. Simanyi kiki namukolera. Era simanyi magezi gawava kusalawo. Nga gwe oli kusaidia. Nze nga chairman oli kusaidia. Nga bwe mwajjanga mwagala ettaka. Buuzizza okakasa oli kusaidia ffe. Bwekyobanga nti ndi kusaidia. Ndi kusaidia olw'enkulaakulana gye njagala ku kitundu kyange. Good and well. Yeah. Okay. Chairman. Mujakomawo. Tofaayo. Kaakati bannange okusinziira ku mulundi guli lwe twasembayo okulaba ensonga z'omukyala n'ettaka mwalaba engeri gye yakalambiramu n'omwana kati nazzeeyo era omukyala akyali ku nsonga eri nti bbaawe yamukuutira obutatunda ttaka ate n'omwana kyeyalimirako nga bwe mwakiraba. Kati abantu bano omukyala ono akyakalambidde baamugaana okutunda ettaka era teritundibwa. Ne kati nga chairman ekyomukolera simanyi oba kati magezi ki? Naye nga gwe oli kusaidi yaffe. Nze ndi kusaidi yammwe nga chairman kuba neetaaga nkulakulana ku kitundu kyange. Kale tewali buzibu. Neetaaga nkulakulana. Nze siina buzibu bwonna kyonna kye mujja nakyo nga kisobola okujjayo ettaka. Okay. Chairman. Tujja kudda. Mujja kudda. Kale kamali kati omukazi akyakalambidde ku nsonga ya bba ne mutabani we nga bwe mwamulaba nga bwe twaliyo akyakalambidde nti tatunda ttaka kati nga chairman ekyokulira omukyalo oyo sinnakitegeera. Naye nga gwe oli kusaidi yaffe. Nze ndi kusaidi yammwe olw'ensonga neetaaga enkulaakulana ku kitundu kyange. Okay. Madam Judy. Next step. Chairman. Tujja kudda. Kale nze kimudda nakyo kyonna Kikole ekyo. tulanza chairman. Kale kale. Abasajja bano ne baleeta ekazi zino 10 n'akayumba kano bakamenyawo. Bano bonna bonna mbagenda. Tell the killers abatemunga boogera action.
Yes. Kati kino kimaze. Eyo ewedde. Muganda wange ebintu ebigenda okujjuza wano ndowooza ogenda bitumya oba wakati. Ingiranga. Of course. Nkiraba wenna lugingira ndiro otunula. Gisune. Into okikuttemu. Kati tulinda Albert. Kasa kimaliriza. Diru zonna zetugoba nze sirabangayo ekintu kyewali otaddewo noga ntaddewo wadde akamotoka. Motoka. Toyina kyewali otaddewo. Temwagala. Ina kamaliriza. Buganda wange weewozaako. Of course. Ogoba diru. A moment. All right. Hello. Hello. Yes, my boss. I'm okay. Yes, boss. But boss, do you know that the boy there? Oh. Hello. Yes, my boss. I'm fine. How are you? Okay. I'm okay too. Nothing much. But boss, let me tell you something. Do you know that the boy died? Yeah, we are sorry, but yeah. But we have tried our level best. Aye. We tried our level best. We tried. Yes, we tried our level best, boss. We are so sorry. We are so sorry. We are so sorry. Okay, you need land. Okay, I'm going to do that. Okay. Thank you, boss. What is it? Manyi nti omusajja atabuse yagambye ayagala kimuttaka. Tayagala manyi oba ani afa oba ani atafa, ayagala kimuttaka. So tugenderere wa chairman. Sente weziri. Sente zo weziri nawe okimanyi sobola okupa nani ndasaba kumuta. Yeah. Njagala sente. Kitu kye Kampala. Olaba nina finishing. Tumalirize emirimu gyaffe. Weberere mu Julius obanga agamba nti ffe tetwagala sente. No. Fena twagala sente. Kwe kuli percentage gyagamba bwe tukiriyalinga byonna ne biggwa ng'atuwa agira omuzindo manya tuba tufune no percentage ewuwe ne tufuna ne wa chairman. Yeah, kikiri easy. Omusoka mulinde. Mukimanyi twafuna feedback olunaku lwa chairman nga tumanyi okunyiga gaayo oyo. Wow. But it is okay. Tugende. Tukole ekyo. Naye yamanya nti twamunyiga. Era kakimanyiko. Sisobira. Yeah, what is it? Umanyi omusajja kyagamba. Kamachi. Omusajja agambye tukole omulimu gwe nga bwagwagala gyayagala ttaka. Yes, of course, ttaka weeriri. Sente. Ekyo kyeyagaza sente. Laba, ndi ku finishing. Kyekizigye Kampala zigemalize property zange. Nawe weberere mukati obanga agamba nti ffe tuveeka ffe tetwagala sente. I don't know. You don't know. Kyotegeeza. Olabye abantu.
naye mukimanyi nti tetwafuna feedback yonna kuva wa chairman nga tumaliza okutagayo oli kituufu kirowoozeko ekintu ekyo naye olowooza akimanyi nti omulenzi yafa tasimanyi tugende kati jalongeeya okiraba abati naye nga mukimanyi tetwafuna feedback yonna eva wa chairman nga tumaze okunigagayo oli kituufu naye yakimanyako nti omulenzi yafa tekimanya tugende excuse me tufuna kati wadde nekyogerera wali Action. sikimanyi ekyo naye akimanyiko nti omulenzi yafa sikimanyi ekyo ayinza okuba akimanyi tugendeyo excuse me kiki naye twali tufunye olunaku olulala kijja kukola era eno olwaliro mbadde nkooye Ndiko nga boss azze bali mu meeting bali bagenda okuttira maama wa Sam. Ready? Action. Julia, what's going on with my land? boss Mr. Thomas, to you. Mr. Thomas, we are so sorry, but we are so very lucky. What? I told you, get the land. These two monkeys have killed somebody and I still haven't got the land. What are you going to do? I'm trying, but Trying's not good enough. If you can't get a result, I'll get somebody else. What are you doing? I'm working. So what are you doing exactly? Tell me. Mr. Thomas, I'm working. You just go down. I'm going to call for you later, and I give you feedback. I don't want feedback. I want land. If this is the best you can do with these two idiots who killed somebody, find someone else. You got 2 or 3 days. I want clear documents. I want the paperwork. I want that land. If you have to get rid of the mother, I don't care what you do. Get rid of the bloody village if you have to. I want the land and you're going to get it. Okay. Right. Yeah. Now, I'm a busy man. I'm going. You got 2 or 3 days at the most. If you don't get the land, someone else will. Do you understand? I'm going to give you your land. Right. I'm going. Cut. So, have you got my land? Boss. Mr. Thomas to you. Sorry, Mr. Thomas. Mr. Thomas, I'm working, but So what do you mean? You mean you haven't got the land? no, I have your land, but You have it or you haven't got it? Have you got the document? not right now. So you haven't got it? I have, but But what? I'm working. I'm working. Yeah, you're working for me and you're supposed to be getting me the land. All I know so far is these two monkeys have gone out and killed someone and I still haven't got the land. I'm sorry for that, but I'm going to give you feedback. I don't want feedback. I want the land. I don't care if you kill the mother, you kill the village. When am I going to have the land? Yes. Why should I? You haven't done a good job. If you can't do the job and these idiots are going to go around killing people and I still don't get the land, I'll find somebody else. You got 2 or 3 days. 3 days at the most. If you don't have that title for me in 3 days, you lot are finished. Do you understand? I'm going to do that. I'm a very busy man. I'm going now. You've got 3 days. I want the land. I don't care who you kill or what you do. Just do it. Okay? Yeah. Cut. Get it done. Juliet,
So, have you got my land? Boss. Mr. Thomas to you. Oh, I'm sorry. Mr. Thomas, I'm working, but... What do you mean you're working? Have you got the land, yes or no? I have, but... But what? I'm working. You've sent these two monkeys to kill somebody, and I still haven't got the land. Send them to kill the mother, send them to kill the whole bloody village if you have to. I want the land. Do you understand? Yeah, I understand. I'm going to do that, but I'm going to give you feedback. I don't want feedback. I want a document that says I own the land. You've got 2 or 3 days at most. If you don't have the land, we'll get rid of the monkeys, we'll get rid of you, and we'll find someone else who can do the job. Do you understand? Yeah, I understand. I'm working, but... I'm a busy man. I don't have time for this. I'm going. You got 3 days. If you don't get this land, you're finished. Do you understand? Yeah, I understand. Good. Ready? Title shot to Mr. Jury. Ready? Action. So, Juliet, do you have my land? I'm sorry, sir, but I'm working. Mr. Thomas to you. Mr. Thomas, I'm working. Working on what? Do you have the land, yes or no? Yes, I have, but... But what? Do you have a document that says I own the land? No, I'm going to give you feedback, but... I don't want feedback. You've sent these two monkeys to kill someone. I don't care if you kill the mother and the whole village. When am I going to have the land? I'm going to give you land, but I'm sorry. I'm not interested in your sorry. I'm a very busy man. You've got 2 or 3 days. 3 days at most. If you don't have the land, if you don't have a document, you're finished. Do you understand? I understand. I'm going. Yes. Cut. So you haven't got the land? I have. You got the document? No, I'm going to give for you. You got no document, no land. I'm going to give you 3 days. 3 days. If you don't have that document to give to me, you and your monkeys are finished. Do you understand? I understand. I'm going. Make sure you have those documents. Do you understand? Yeah, I understand. It's like working with bloody idiots. I'm so sorry, but... yes, I have your land, but... But what? I'm going to give for you feedback. I don't want feedback. What? Yeah, have you got my land? Boss, I'm working, but... Have you got my land, yes or no? I have, but I'm going to give for your feedback. Have you got a document that says the land is mine? Yes, boss, I'm going to work. So you haven't got the document? These two monkeys have been somewhere and killed somebody. I don't care if they kill the mother and they kill the whole damn village. I want the land. Do you understand? Yes, I understand. So what are you going to do? I'm going to call you at least. I'm going to give you 2. If that land is not mine, if that document is not ready in 3 days' time, you and your monkeys are finished. Do you understand? Yes, I understand. Right, I'm going. Get that land. Understand? I understand. Right. Cut. Nayo buto. Sound. Jinda mwempewo nyingi. Camera rolling. It is a continuation scene after Mr. Thomas. Ready? Action. Wagamba oyina deal. Yeah. Next.
step gituwe kozi wagamba chairman ali mabega waffe ekyo kituufu chairman nga chairman ye ali mabega waffe kati kyetulina okukola kiri kimu tugende tujjewo manga omusajja agenda okukomawo nga dokumenti zonna tuzimaliriza ziri cleared ng'ettaka lize emmanya ge tumukwasa bukwasa nga ffe tufuna ssente nekubagamba olina step tu bagamba olina step ya kozi wagamba chairman ali mabega waffe ekyo kituufu chairman ali mabega waffe nnyo tusigaze ekintu eki kimu kujjawo omukadde omuzungu agenda okukomawo nga dokumenti zonna ziri cleared ziri manya ge tumukwasa bukwasa nga tufuna ssente infact atuwadde ennaku bbiri kijja kola kikola deal 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 naye ddi munimbi olwo tugenda kukola tutya by the way Julius wagamba olina step tu ya omanyi ki tulina okukola ekintu eki kujjawo omukadde juli omuzungu agenda okukomawo boosi agenda okukomawo nga dokumenti zonna ziri mu manya ge nga zikiyaki infact tufuna ssente di naye ng'osobola okukwata obudde emirundi emeka nga tokwata budde deal enkya sawa 9 wetusinkana mumanyiiwo 9 net I said 9 net kufunamu nnyo obuzibu kukwata akaseera wamula esawa yino ya omanyi kyetulina okukola gituwe kiri ekintu eki kujjawo omukadde omugagga akomewo boss nga dokumenti zonna ziri cleared era nga biri mmanya ge atuwa bwised nga kiwedde infact atuwadde ennaku bbiri kijja kukola deal yokka saawa 9 gwe nfunamu nnyo obuzibu mu bintu by'okukwata saawa wetusinkana mumanyiiwo essaawa yino nagiguze essaawa wagiguze naye gikozese saawa 9 cut and pause Action. all right gwatugamba olina step 2 ya juli tulina okukola ekintu eki kimu kyokka kituwe kujjawo mukadde yes bosi agenda okukomawo dokumenti zonna nga ziri cleared era nga ziri manya ge infact atuwadde ennaku 2 nga tufuna ssente deal saawa 9 ya wetusinkana omanyiiwo wabula gwe nkufunamu nnyo obuzibu mu bintu by'okukwata essaawa nkufunamu obuzibu tokwata time essaawa yino nagiguze biri bikadde nga biveeko essaawa 9 nzitegedde all right kamanyo samira ddala sigala good kira nga bagenda osisinkana ready action
Cut. Sementi ensawo nga kumi okumaliza finishing obudde awo kyakumaliriza ekyala Cut. Mr. Thomas atuuka we yali asuubira bakolagana nabo. Action. Kapozi k'omusajja alina kyalabi. Wow! What a beautiful lady. Yo. Oh, wow. Olabika bulungi. Nekyamaanyi nnyo. Olabikidde bulungi. Obadde ogenda wasawo. Ekyo sooka okiveeko. Kati omuntu nga nze bw'ondaba bwe nti mbadde nkusaba ekintu kimu. Osuleko nange ekiro eki kimu kyokka bambi kimala. Abasajja, what if I'm a bad person? Not really. Gwe atunula bw'ati era afaanana bw'atyo. Tekisoboka. Wow! What a beautiful lady. Nyawo. Olagako. Bannange. Sikumanyi ku kyalo kuno. Tekibangako omukazi mulungi nga gwe. Waba ali kunyirira. Obadde ogenda wa? Siina kyamaanyi era siina gye ndaga. Naye bwe nkulabye. Ne bannange. Kusaba ekintu kimu kyokka. Just ompeeyo ekiro kimu. Kyokka kyokka. Abasajja. Kwa kati omuntu nga nze. What if I'm a bad person? No, tekisoboka. Toyinza kuba muntu mukyala. Cut and pause. What if I'm a bad person? Katugeze bwe. Omukyala atunula bw'ati. Katugeze bwe. Vai. Cut, hey! I'm a bad person. Ko omukyala agira bw'atyo. Katugeze bwe. Quick. Tovao. Screening a face.
Tobaawo mugaya ninyo obusubi bwo. What if I'm a bad person? Gwomukyala anyira bw'atyo tekisoboka toyinza kuba muntu mukyala. Katugeze bwenti. Eriiso yongere mu screen. What if I'm a bad person? Gwomukyala anyira bw'atyo tosobola kubeera mukyala. Katugeze bwenti. What if I'm a bad person? Gwomukyala anyira bw'atyo tekisoboka toyinza kubeera muntu mukyamu. Katugeze bwenti. Seconds nga 5. Tip tap tip mugaya kifo kikalu agenda otuulawo kati. Mugaya eriisaawo nakambwe ennyo lye njagala. Togisa. Cut and pause. Cut. Action. Cut. Ebigere bizannya nga tobaziviiramu awo zanye. Fukasinga kwolero ojja mufuna yekka ng'aziwanyisa fukasinga kwonoona ennyajagayo yonna n'entuuyo tuweyo Juliet. 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 Cut. Juliet. 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 Samula. Gye tuli amaaso gagenderera eranyise aha ogenda kutuka si omuntu gumu. Ready? Action.
Action. Where are you? God, no, don't mind. Hello? Action 2. Anybody? Shit. That's the trouble with these bloody Africans. They don't keep time, they don't know what they're doing. Okay, let's go. Cut, it is not. Action! Shit! Hate these bloody Africans. Where the fuck are you? Bloody useless bastards. They can't do a job to save their life. I don't know. Jesus Christ. Cut and push. Are you ready? Action! Who the fuck are you? Get out of the way. You sent people to kill me because you want my mother's land. But today, you're going to pay for it. I don't believe in all you ghosts. Cut and pause. Action! Who the hell are you? Get out of my way. You sent people to kill me because you wanted my mother's land. But it is your time to pay for it. I don't believe in all this African mumbo-jumbo ghost stuff. Go home, you stupid little man. Cut and pause. Who the hell are you? Get out of my way. You sent people to kill me because you wanted my mother's land. But it's your time to pay for it. I don't believe in all this African mumbo-jumbo ghosty stuff. Go away, you stupid little man. Cut and pause. Get out from the film. Then, Mr. King, action! Cut. Stupid Africans. I ain't gonna believe in all this rubbish. They're not gonna frighten me. It's just my imagination. Just my imagination. Just my imagination. There's no ghost. There's no ghost. No. No, it's not true. Not true. My imagination. My imagination. I don't believe this. I don't believe this. It's rubbish. Idiot. You're imagining it. There's no such thing as ghosts. I don't believe this. No. I'm not going to believe all this crap. This bloody voodoo witch doctor African village crap. Cut and pause. Cut and pause. Vam. Cut and pause. Then Mr. Kingston, Mr. Thomas, ready? Action! Come on, you black bit of shit! I ain't frightened of you! Where are you? Come on! Come and show yourself and I'll split your bloody head open! I ain't frightened of you! I'll find him. I'll find him and I'll teach him who's the boss! Where are you? Cut and pause. Where are you? Come on! Don't be frightened of me! Come on, where are you? I'll split your bloody open, you little black piece of shit! Come on, where are you? Cut and freeze. Take that out. If you ain't dead now, you'll be dead when I'm bloody finished with you. Where are you? Come on! Where the bloody hell are you? Cut and pause. Come on, where are you? Okay, action. Where are you? What do you mean by my bread anyway? Come on, where are you? Right, you asked for this.
Cut and pause for good. Oh, don't hide from me. What's all this bread on the melon rubbish? Have you got it? Oh, I'll crack your head open. Stand by. Special. Cut. Cut and pause. Yeah. Inakuwa kwa tichi chikalu over. Switch it. Ready? Tip, 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 tap, tip, tip, tap. Kati omanyi mugaya ku luno lwaki tanneebakirawo tukole ekyenjawulo. Dialogue. First wait. Yeah. You see what I'm looking now? You see the way I'm looking now? You wanted land because you are an investor. Now it's your time. But first of all, show me what you have. You see what I'm looking now? You see the way I'm looking now? You wanted land because you are an investor. So it's your time to pay for it. But before, show me what you have now. Show me what you have now. Before, show me what you have now. Cut and pause. All right. What are you going It is too speedy. Cut. Action.